Abayizi ku ttendekero ekkulu Makerere bakedde okubagana na poliisi oluvannyuma lw'abayizi okuwakanya eky'okusasula ebitundu 6 ku buli 100 ku biseera balina okusasula mu wiiki 4 zokka ng'olusoma lwakatandika. Ku mulundi guno poliisi tekkiriza abayizi kufuma wabweru wa yunivasite era obwedda babatayiriza munda. Run 60% police you bagambye 100% so inosatula kugenda bikiriza 60% eno genda banoj plus 0%. Nebaddeyo ne basayininga ebintu byabwe kati batugambye fenna tusasule 60%. Wano mu Makerere abaana bona tebenkana. Ssente zonna asasula obukadde obusatu alina okubanga abusasudde by the stated time. Kibi nnyo kubanga abazadde bangi nnyo tebasobola ssente zino. Strike evudde ku 60% issue okubanga tebadde addressed bulungi. Okwekalakaasa kuno kuzze kubaawo nga ne Ssabbiiti gye twakuba emabega. Abayizi bano baalaga obutali bumativu ku nsonga y'emu, wabula nga najja buli kati abatwala ettendekero lino tebannayanukula abayizi bano. Abayizi bakutte ebiti n'amayinja wamu n'okuwa bannaabwe abadde baganye okubeegattako nga baleekaanira waggulu. Bagenze mu maaso n'okola effujjo nga muno mubaddemu n'okasukira poliisi amayinja era nga naye mu kubaanukula bakubyemu omukka ogubalagala okusobola okubagumbulula. Wabula okubakuba tiyagasi tekibatiisizza era obwedda babakuba baddukira mu bisiru byabwe ssaako n'ogenda mu bifo ebirala nga bakola effujjo omu badde n'okuziba enguudo. Batunyigiriza nnyo era tutuuse ku ssaawa era ku kiseera kye tugamba nti tekikyasoboka. Poliisi ebadde edduumirwa RPC wa Kampala North Stephen Tanuye wamu n'aduumira ebikwekweto mu Kampala Sam Omara ensigadde eyiriddwa okusobola okukuuma obutebenkevu era nga bagambye nti si baakukkiriza kavuyo kano okugenda maaso. Tetwagala omuntu amenya amateeka wano agenda kwekalakaasa okukola malicious damage property okukuba abantu bayita wano oba kusiba ekubo wali. You own the place in Tutu. Joseph Setimba ne Dennis Kambogo be basakidde gule ino ku Makerere TV Makerere.